Nje twakikola dda nkukobere ani ndi lubuto. Lubuto Lubuto lwa anko TD. Najja kale ku famasi nimbako bamupeeko akantu akakebera olubuto ninzija ninkebera nimwabamu obwalready bubiri. Ninjako wa neighbor nankoba ati olubuto nangamba wegaita nani nimukoba TD. Twamugamba kumero negaita na anko. Ni anko takidi. Ni anko takimanyi. Ni anti mwene takidi. Ni anti anakyamanya. Buti ndikobera kwiwe. Kati kola bwoti. Byabameka? Nze wano ngende mu kyalo gye baseka na mukyala we. Kati gwe alina okugenda mu kyalo. Tomalawo obudde bungi. Tomalawo obudde. Ono Rose ebintu by'engoye nga waakunnyonnyodde omanyi ze mbadde nneebase. Kati akugambye abadde ayoza ngoye. Kati ebintu by'engoye obimanyi abajja sigala ng'akola kinnanyambako okwoza ofumba nga w'oyogedde. Mwana mulungi nnyo ategeera emirimu. Ngenda kuzimbira amaka goloofa. Owulidde Kikwala? Nkusuubiza okuzimbira amaka. Nina puroguramu ze mbalaawo. Nfuna akasente. Ngenda kuba nkujja wano nkufunire wakewobeere wawo kitegeere. Tusobole okweraga bulungi olukundo. Ate wannaye wagenda n'okola binene ebitama beautiful. Nze ekituufu esimanyi nakumanya. Bannange mpozi n'ekirala kye mbadde sibagambye, omukyala yaŋŋambye ngenda kukwata alire mu kisenge. Omukyala yaŋŋambye ngenda kukwata kiripu ku kiripu naye yaŋŋambye kuziriliizinga oba okuzipublishinga. Naŋŋamba ajja kulaba bw'anaba yeetaaga bw'okinaba nga bbaawe nga kituufu abadde akikola nga waliwo kyonna ky'abadde akola tujja kuzita ekijja okumukakkanya ku mutima. Omukyala bw'agamba nagamba ne bw'anaba mu bbaawe kyonna ky'abadde akola nga buli kimu kiri okay terina kuliliizinga videos zino. So kati y'ensonga lwaki tugenda kuzitereka olunaku lwonna obudde bwonna bw'omulaba akakiripu akasoose manya nti waliwo ekitali kituufu mujja kwenda paka paati esembayo kubanga tugenda zikwata zonna zibeerewo tubeere nga tubalagako kamu ku kamu bwe kinaaba nga kikonfamingibwa nga omwami alinamu embeera yonna. So ekyo njagala mukimanye nti omulaba mulabika kano kakiripu nkafulumye mumanye nti omuliro gukola ki gujja kitegeeza omwami abadde nga bakyakweriisa nkuuli abadde yeeriisa enkuuli naye bw'anaaba nga tanakyamanya tujja tungali innocent of course byo temujja kubiraba era ajja kubyesigaliza. Omukyala kye yasazeewo mukipinge on nga muwatchinga whatever happens be strong. Naye wankubulira ebyama byange tobako g'ogambanga Sina bwe ngenda kugamba. nange onabo mbulidde ebyama byo sina bwe nzija kukola ki Ng'ogamba. ndiiru Yaba siba gamba anti Rosette Anti Rosette. bw'ombuuliranga ekyama kyo nenkyogera Mukama nkube ebbalaayi nange ndayire bakulu tebalayira. Amannya gange yenze Nnyondo Rosette, amannya ze Nnyondo Whitney, gankola ne Nnyondo Gleam. Tuli wano ku Nnyondo Gleam Beauty Sport nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nakyo naye n'abaagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba wano eno za Nnyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abaagala okuba nga ate mukola ku hips mwagala okuba nga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nnyondo Gleam ez'enjawulo Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okuba nga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Kakati bamikwano ekiriwo nze nzuukuse naye nzuukuse ng'ono Rose ono omuwala taliiwo yayiseemu
oba ali wabweru naye mu byonna nze mmaze okutegeka ebyange nze kanneebuzeebuze mbe nga yeebase naye gonna ku lweggulo nabatereddeyo kano ka microphone era nakawanise in case of anything kino kirina okugguka naye yakomyewo nga neebase sinnamulaba naye nga kirina okuggwa eno mission naye njogera nange ntya baaba yesaawa ndese ntaddewo ebyange kamera kange nyina we nkatadde kali mu kifo kimu simanyi byonna binaavaayo munnange njirenzooke naye lwali lumu nebatabula microphone obubi wallahi ya Mungu lwali lumu nina gye ndali ngenzeeyo olw'emikolo gye tugenzeeko kaakati tebampulira oba simanyi bakyebasa omukulu nze nazuukuse dda kubanga bagamba yajja okukola teyeebaka omulimu gwange nagutandiseeko era mundaba njogerera tamuwulire bamanyi neebase era njogeza mu kakola kubanga namaloboozi gapiikinga nnyo kana akantu kapiikinga nga bw'okiwulira era nakabatezeeyo mu kisenge enikesi omwana aba agenzeyo munda njagala mpulire boogera oba embuzi banyuma nasuse naye wano ddiiro twasuze ffe naye mu ddiiro wano nono omuwala ono omukozi wa wano kitegeera naye buno obuntu buswaza it happened one day oli agenda ka microphone ngenda kamutaddeko nga tamanyi n'agenda eri distance kubanga bupiikinga ne batandika okungeya nga bwe banvuma naye kubanga nange siri mwangu mba ndi awo editinga vidiyo editinga tubone kutuuka bane nga bali muli bavumaanza nengamba subhanallah wa taala astaghfirullah esitory nabeera ndaneze wekirinyiza okuba nga nazuukuse dda kamera yange yo kweri kamera kweri tubeere lulindaala tulinde ekiddako tulinde ekiddako nze nazuukuse dda naye omu ati aliimu naye nga kingenda okukola mukimanyi nze kati kaneefule yeebase wagendedde naye kano mukalaba kano kali nakakwese nyine gye nakakwese y'omunda omwana yafulumyemu oba yagenze kugula biki naye njagala kwakomerawo bawona banyumya byonna nze nabate obulowoozi nabutadde buli wamu kyonna kyenawulira naye kaneefula yeebase ate nazuukuka kumbe nazuukusa dda ate sagala okwogera nnyo omukwano omuzi kino nkyogera kati ng'omusezi agula essowaani kitegeera omukwano gwe nnina eri gy'oli omukazi nina mukadde gw'olaba akugwange tosobola mwegezaako laba bikula ekituufu laba fuga maama ate akagoye kakano kambalidde ddala nga wenna kagulu olaba ekakugyeyo omubiri nina puroguramu zengala njagala kujja kitegeera ovire kinene ekikazi tekikugwana ekitokugwa wange gwe wange okitegeeza kakinene nkigamba kuva na leero gwe beautiful wange gwe nnina okibadde okitegeera naawe kati bebi kino kankigambe mukazi oyo osobola beera naye gwe mulungi wange gwe nnina obeera naawe owulira bannaye Rose ate oyina ebitama bannange ze simanyi nakumanya oba tugenda kukikola tutya naye gwe kyolina omumanyi kwagala nnyo bebi ate naawe nkusaba okole ki onjagale kuba omutima gwange ngukuwadde naawe ekimanya gwenfunira ssente nengamba kankulowoozeeko nkugulire akagoye kaakano kafumiime yonna figa evuddeyo ekituufu gwe nnina obeera naawe beautiful naye kati kinene onkigamba njagala kino kibeere kyama embwa zangeya saagala olugere wadde kintu na kimu kikwatagana wakati wange naawe okitegeredde ffe tubeere nga tukimanyi nti ffe
tweyagala babiri nga tewali akimanyiiko yadde. Ate nkusuubiza kinene ekintu ngenda kuzimbira amaka goloofa. Owulidde kikwalo? Nkusuubiza okuzimbira amaka. Nina puroguramu zembalaawo nfuna akasente ngenda kuba nkujja wano nkufunire wake wobbeere wawo kitegeere tusobole okweraga bulungi olukundo. Ate wannaye wagenda n'okola binene ebitama beautiful. Nze ekituufu simanyi nakumanya kuba olina engeri gy'ontambulira muli muti. Auntie. Asuze otya? Tubuze okusesa wame. Anti nazo okuseka wasukula atudde mu tuntu alaba dollars. Geze ko mu kibuga. Asuze otya? Ali bulungi. Obwana bwe ngabukera okuzannya. Mulina embeeko tebwebaka? Mukera kuzannya. Mukuma kyokera kufumba ki? Ako yagenze. Gira kumesa ameka. Tuwamuulidde. Alina okusumuliza okwo. Yagulirawo naye n'agenda. Era nekyobula ngo mutulina okwambala nga alina bwesalizira kati. Soboleke. Iteeza manyi kumanga yeebase.
Oba wali yambala biwanvu oba taliiwo oba tatulanakwa wabeerawo tobyambala oba taliiwo yambala bikampe nsooka kyoyagala waba waali oyambala biwanvu tobatala mukunamira anti ate ankolo kitabuze mukunamira sikyo anti nakati anko waali ekikwambaza kanene akantu kyekyaki agenda nga badde ayita mukalinga badde asookuse agenda kukola nagenda oluusi natandaba oluusi nebeera mu byange kyebasera kumpifu omwana agenda Mula gigenda gitya eyo omanyi ejjo nakomyewo leeti nga weebase nesaagala kuzuukusa neŋŋamba ja kulaba ku makya naye nga gigenda gitya zibadde mibi era gigenda gitya si mibi alhamdulillah abeka bazeeyi baffe bonna bali bulungi era era bakutumidde nti webale byonna byotuusaako engalo tukwasaganya munnaye tugezaako naye mbadde sikulabanga gwe mundi gwange ndowooza ogusoose nzina gwe gusoose okunda era gwe gusoose munnaye naye kasita tulabaganye mukulika omwana twamukulika mwera mwamukulika namwe mwebale tubeererawo akubasabira tubeerawo nga tusaba mpola mpola kati ye baba wadde okugerako naye sofa sinnaba naye waliwo ebintu byebiyingira mu mutwe ebinkuumanyi ebyemirimu bitukwatamu munnaaye nga buli kimu kiri bulungi buli kimu kiri bulungi emirimu gigamba ki gitambula gitya erimu tukwasaganya nga ekirina okutambula obimanyi ngati bwe naze olunaku lw'eggulo netumala tukoowa netuwummulamu okwo naye kirungi nti nkulabyeko kubanga muganda wange nakomawo negamba nja kujja mulabako nagamba naye siri ono ejja kudda mu bwangu naye tekinabuzibu osobola okukola ki ogendako ewaka munemuwo gyali n'omubuuzaako n'omulabako tekinabuzibu nanga ne Rose gyali kati ono nemuseeke negamba Rose waffe abeerawo mpola mpola yaali mu mbeera ki manyi akageri gye sibeerawo nnyo naye nga w'omulaba era tugezaako okulabirira naye nga ye emirimu agikwasaganya bulungi mwana muwulize Rose kyensobola okugamba talina buzibu yadde tatenguwa empisa yakuzibwa mwana atuukiridde yakuzibwa mula anyway baaba byayogera birungi byokka mubale kumulabirira tugezaako okulabirira mubale kumubeererawo mubeereddewo naye
ekituufu ebintu byensinga obimanyi bitera nebigiramu ate kati ffe ebyokukola kubira kudda eno kudda eri kati obeera bize ng'olwakadde era nawano eno naye ng'omubeereramu nnyo ngezaako osobola kugamba mubeererawo naye era n'okugezaako obimanyi bigaana naye era tugezaako naye lwakuba waliwo gye babadde bansindisa obudde buno ndi ku bwangu naye njagadde nsooke enzige nkubuuzeeko kuba ejjo nagenza otuuka nga weebase neebase kale mulamu wange omulungi naye nga abewaka abakuzaala bo bawuliza abewaka mbawuliza kati waka mujja ddi mu butongole muganda kutomukunkumuddewo abaana 3 abaana bo tubazadde kunkumula bukunkumuzi kyokka mulabana yo omukazi akuzaalidde abaana abazadde mu bulungi ne mu bubi ne kakati ensonga z'emirimu nga wenkunyonyoddemu obudde kati obudde bwakutte munda naye jasigala kugeramu nawe kintu kimu 2 3 obudde bwakutte ogendagenda bw'oba oviwaka tusobola kunywa ku caayi omunywawa caayi ebyemirimu binene sobola kufuna kadde kanywa caayi naye era omwana waaba ategese nga nkyaliwo aliwo omwana Rozi waaba ategese anti kati alinga mwana enewe kituufu abanga mwana abanga ategese era mwana omuzaala si bwe kiri omwana omuzaala kati omwana waaba ategese bansobola omwana Rozi bansobola okukwasaganyako nenywako banengenda kati lwaki wakedde kujja kumutegerawo kakunywa kakulya anti eni ebikadde ebyenkutte nga nkola ebirala wakeddewa muna yakeddewo n'omwana mwana simanyi akageri gye mbadde nga neebase so akugamba nti oba ti alina gye yakedde naye era mbadde neebase tumanyi yakedde obadde okazi wakeddewa nkedde mu kwoza nga zibadde nyingi akati munga ndowooza byebyo akagejja nkugambye nti ndi 2 ebisembayo omulamu wange omanyi tulwawo okulabagana era yebadde first time yange okukumiitinga n'okwogerako naawe nga mulamu wange kati mba nsobola kale obudde ekimanyi nti bukutte era otambula ogenda naye kiba kyamangu makati omukyala agendako mawodde muganda wange era nteekateeka kijjotaddewo nga gw'omwami okumwotokambi oba okumutulisaayo mukyala waffe oyo ngeri gye neeteeseteeseemu nange omwana waabazze kuba kumutwalawa mu bakadde asooka afune erinnya omutwamu bakadde abakuzaala abanzaala naye omukyala asooka beri ennaku nga 5 bwenga okyali wano waka wekiri munaaye wekiri mulambe onyumirwa obulamu sekunyumirwa bulamu naye bw'ava eri ebwabwe olina okumusindika ate ewammwe asooke batuume omwana b'ennaku nga 5 amala akomewo asooka agenda mu kyalo oba okitegede gye banzaala asooka amala ennaku ngezi batuume omwana erinnya bamuzaidde ebali nze badde mmanyi newabeera bano omwana bamutuma maze omusindika mukyala ate akati kinene kankigambe nso kuva oyo omukazi wange yafuna olubu bakadde bange bazenga baŋŋamba mutuweerezeeko tukole ki tumulabe abaana bemwasooka okuzaala bawe tomuweerezangayo twasooka okuzaala mwena abaana bameka tulina abaana 3 ono ye wokusatu oyakazaala bali abasooka tebagendangayo abasooka ekituufu nga bw'obimanyi naye kati mbadde nfa nnyo agende mu kyalo agendagenda yekuba ogendagenda naye ate kati nze mba ndagawa nga musindise nze mba nina sigala mu kibuga nempakasa then
ye mu kyalo n'agendayo era kati bakadde bange nabakubidde bagenda kuba bakikwasaganya on my behalf. Yabeereyo ennaku nga ttaano nga nange wenjiyayya mu kale kibuga. agenda kusukinga busukinzi bwave wa bwadde wammwe oba nasooka kukomeko ku wanene waka Yandiise na buyisi. ayite buyisi amuliize mulamu baki ekyoyamwiba obadde omulinzi ne kati ekituufu kiyinza obutasoboka. Mwenna nandibasindika mu kyalo nange n'oyita buyisi. ne Rose Akageri ajja sigalawo anyambeko lwenzize kati obufuuzi bulogamba nve wano ngende mu kyalo gye baseka na mukyala we kati gwe alina okugenda mu kyalo. Tomalawo obudde bungi. Tomalawo obudde. Ono Rose ebintu by'engoye nga waakunnyonnyodde omanyi ze mbadde neebase. Kati akugambye abadde ayoza ngoye. Kati ebintu by'engoye obimanyi abajja sigala ng'akola kinnanyambako okwoza kufumba nga w'oyogedde. Mwana mulungi nnyo ategeera emirimu. Naye nga wangambye naye angamba akutera kulya. Olaba otya bwe ngenda ne Rose ono n'okwata engoye n'ozitwala ng'ewa ddoggi kubanga okulya era agamba oluusi tolya oluusi olya ne weeyiya mugirimu ogenda. Olaba otya bwe ngenda naye kikusa kitya? Ekituufu sisobola kiwagira kuba nkomawo anyamba mu bintu bingi sofa kyensobola okukugamba. Rose oyo yakuzibwa Rose wamma. Engeri gy'okolamu emirimu eno onandeka munaaye n'akikwasaganya ntya omanye ebintu by'okwoza ffe abasajja tetuwakalira ddala kwoza. Oba ojja kunnyambako. Yakuzibwa n'okusinga abasigadde. Ne bannaye mulamu gwe kyolina omanya omwana yakuzibwa alina empisa asobola okunnyambako ku mirimu. Ekirabyo otya? So kati Rose wamma olaba otya bwe tugenda ffenna ewa anti nabakaana noyamayamako anti kati mulaba ekiriwo nze eyo sigenda kumalayo nnyo bbanga ddene kubanga nange nyina ebintu byenkola mbeera bizemuuko. Kati mu kifo ky'okubeerayo talina gwamanyi agenze wamwe wewundi ogusoose of course kyalibeera kinyuma nti nze wengendayo kumalayo olunaku lumu oba bbiri sijja kuza nnaku ziwera 5 kano omwana yalibadde ng'asigalayo ng'amubeezabeeza. Olaba otya bwogenda n'otegeka engoye zo tugenda ffenna esi gwe n'osigala muyambako anti alaba kukaana akakazaalibwa. Anti yandika wano kulashya ennyumba tuyinza oveeyo netugisanga nga yaddugala nga nkyafu nga buli kimu kiri wabukka. Bwe mukomawo temusobola girongoosa nga mbadde mukomyewo. Eba nkyafu nnyo nga tetulina budde ate ng'ayagala ogirashya omutegekera. Kati twala agenda kulaba ku bebi. Nga mulaba ng'akomyewo. Kakati muulayo ate Akageri n'omwana ono gy'agambye ekintu ekyo omwana ani muula omwana ono annyambako. Kati ate akasente tetwandigambye mbu ate nkwate engoye nzitwala ewa ddobbi mba nsobola okukaweereza mu kyalo ne kagezaako okuyambako. Kiba tekikola makulu ate gamba nti nkwate akasente ke nandiyiza ne tugula kasukaali k'omwana ate nkazi mukutwala engoye ewa ddobbi. Mukyala wo gy'agenda okugenda ewammwe talina gwamanyiiyo. Nze sigenda kumala ennaku 5 kiyinza okugamba ekyenyo ennaku olulumu kyene nnyo ekisuusa ziba ezo alina kubeerayo ate ennaku zisigadde nga talina muntu gwamanyiiyo. Lwaki ono omwana tomuta n'amuyambako kubanga ekyasiŋŋanduza okumuleesa mu maka gano. Amula ekituufu omwana annyambako tukomawo okooye nga w'obimanyi ebintu by'emirimu. Omwana asobola okutegekera kyakulya kyakunywa n'osobola okuba nga tosobola bikwasaganya lumu ate okooye ate okunywa ate otegeke. Kati omwana aba asobola okunnyambako. tugende Nda anti twalagenda saagala. Rose nze abadde ateesa tetwandiisizza budde bungi Akageri muwala wange gy'agenda okutambula. Kwata zino ssente osobole okugenda omutegekera ekyenkya alyeko mu kkubo asobole aleme genda nga muyala. kati mufunze muwolongoba
Amuula si kugoba. Ngende muganda wange mulabye olindira mu. Kaakati zino ssente zizo zigenda kuyambako ka transport ezinaba zisigaddewo. Nga omanyi abakazi muyiiya ojja gezaako okukola ki okubigattagatta nga nange wenjiye eno mpolampola. Oyanzizza naye kale omanyi obudde ensonga z'obudde kaŋŋende mulamu nga tonagenda edda naye omuwala ono sokoleko omuwala ono kyenneemulugunya oba kyenneebuuza omuwala ono ayambala atya enkuna mu maaso go musajja. Ekintu ekyo tukifa abo bawala bato baakabira babula akageri gye kyakava mu kyalo nawe okiraba okitegeera. Nze oyo omuwala nkubuulira kaati ne we yeeyambula n'abeera awo talina kyasobola kunkolako naawe. Ne wabeera ng'ali mu bwamunasigala bute nga wookiraba obubi kitugavu kinene. Nze kati nabwe okimanyi mukyala wange mwagala nzaalidde omwana osobola omuteekako ery'ekkembula woba olaba naawe ery'okkembula naawe mugugu okitegeera. Nze ne we gweyambula ne gubeera bute ngulabisa bulabisa maaso n'entambula era ekyo tekikweraliikiriza muwala wange. Oguyise kuki? Ery'okkembula mugugu ogwo naawe. Beautiful wange nzaalidde omwana ng'oddawo odda ate mu kwemulugunya gwe kyoba omanya. Nze ekyokukola nkimanyi ndi musajja mukulu. Abo abaana babirabye bulabi ne waayambala alinga lumonde. Lumonde oyo lumonde naawe tulya lumonde. Sowalya lumonde nga nina beautiful wange. Muula kaŋŋende obudde. So mu bufunze toyagala kunsangawo? Wandiyanguye oludde nawo obudde abakadde nabakubiddeko dda ne mbagamba muyinza n'okuba muli mu kkuba era balindiridde. Nina genda leero sirina kusulayo. Tolina ssula ate kati osula ki? Transport wuuyo njiyiza kyenjiyiza kyenkutte kyembadde nsaba otambulire. Olaba otya muganda waabwe wasooka najjako wano eno ne tugenda oluvannyuma oba oli awo n'osindika ssenga ye najja wano n'atumbira wano omwana erinnya kiba kitya? Kubanga nze ate kati muula olabika nga ayagala okunkozesa ensonga ze zitategeera. Olwedde nze gw'olaba nayogedde dda ne bakadde bange ne baŋŋamba ensonga ezo babalindirira dda tuziyise mu bwangu era olwedde ne mu kyalo balwawo balaba. Kati bwamala olunaku lumu oba bbiri omwana erinnya terimala erinnya litwala bbanga ki okutuumibwa? Muula wange kati kineno kankigambe omukazi oyo nga wenakunyonyodde bali abaana abaasooka tetwagendako mu kyalo kati kiba kiswaza ate ogenda ate n'obanga apapa ovaayo kiba kiswaza. Kati aba alina okubeerayo ennaku 5 n'okusoba. Babadde bansabye wiiki naye ennaku 5 zijja beera nnungi. Naye nga wenakunyonyodde nti obudde manyi ebintu byaffe byakubaatisa kukwatirako wano nawali. Kyembadde nsaba ogenderewo. Omwana waaba akuwadde ekyokulya otambulirewo kyoba olinda ki? Mula naawe olwadde omukazi waffe ali eri atulinze beautiful wange akulinze. Kyembadde nsaba otambulirewo nga nange ensooka maliriza zino ensonga zange omanyi ndi ku bwangu. Kyekituufu. Kale muula kakati muula ebintu by'obwangu nga yenagambye ebintu byaffe byakukwatirira kukwatako wano kubanga okola ki obeerawo. Kakati kankole ki kaŋŋende kansobole okulaba nga nange ntambulamu nsobole okuyiiya munnaayi.
tuuka fiiti. Tuuka fiiti, tuuka fiiti. Rose. Tugenda kulya. Legero okyuseze engoye. Kyuseze engoye. Kinyala okugamba okuba na leero kyusako ennyambala. Saagala kuddamu kujja wano ng'oyambala bwanki. Genda oyambale engoye ziriba. Toddamu kwagamba na ngoye olaba. Kati omusajja omulaba oyo anko. Naye n'ekirala sooka oleke. Lwaki tuyagala okugenda mu kyalo ate twagamba okukola ki okugira okubbirawo ku byama byaffe mubye anko n'enganda lwangu omuntu yagamba kale n'emyaka emeka muto oba mukulu akirabikanga mukulu bwetulya anti ne akanaasinga obukulu anti asinga anko obukulu ani yagamba nze mbatunuulira anka alina emyaka emeka simanyi anti alina emyaka emeka byonna kale simanyi lwaki ogamba nti anti asinga anko anti bwe batunuulira olaba nga anko muto ku anti sooka oleke omanyi sente zino obona sooka ozitereke oba simanyi oba ngenda leero oba sigenda leero olwakuba mayala nti oba sooka lagite tugende simanyi naye wabadde eggulo nga tugenda kwebaka wali nakyagala okungamba wagambye anti nina kijagala okukugamba nengamba kale ojja nga kikutwala netuntwala nina kino kyagala okungamba ani kati jjukira ate so okubakiiryamu nze nyina ebyamba byagala okugamba nawe nibyagala okukola ki si bwe tuli ina kugulira ngoye zoyamba oyagulira ate wangambye ngu anti wabeerawo ayambala mpanvu wabanga taliwo oyambala nyimpi kati anku yetakugamba lwaki oyambala engoye nyimpi tagambangako mu bufunze anti takugambangako muno njagala obeere mukwano gwange anti ate anku tana kyeni akugambye kyonna kazi olina emyaka emeka 18 wakagiwezayo wali oddako ne boyfriend mulina omulina abeera awo nyanama wamanyayo nti kati okuva lwali oze wano wali omumitinze kuba temunaba mitingako nemukolaki oluusi ngendayo nemukolaki just mulabako oba netugendako autu netulyamu obulamu nemulyamu ku bulamu kati olina boyfriend bameka omu so kati bino ebintu byebakulu wabikola ddayo ebyo wabikola nani ni boyfriend nkugamba toyiwalako na muntu mulala layira siikolangako na mulala twala kumpulira just ku mboozi zo nange sijja kubuulira zange omwezi nakugamba tuli bangu ntule bwe tuti balagweko sente ogiraba nze nyina sente zange mukasawo kange gireeta nogera kugitwala nze nyineza bwe akwebadde azimpade nezikola sente zange kale njega tule nga tuli bwe tuti nombulyako ebyama byo kanaye kukulirako nga tolina kyosirikira
Kati olaba Rose, nze nga bwe nakugamba tulina okuba nga tukola ki, nga twegabaganya ebirowoozo ate nga tukwatagana. Ensi eno ogiraba si nnyangu. Omuntu olina okuba nga olina mukwano gwo n'ogyako ebyama byo, kubanga emikwano kuba kuyambagana n'okuwa ku magezi. Nokati kakati njala mukwano gwe kukola kasente ng'asobola kakola. Nze olaba nze sirina mutima mubi, kati kano akasente kabukala bakatwale kubanga nze nyina akasente akalala ate nja kwongera. Kati nze njagala tubeera nga tuli bwe tuti. Ate n'ekirala nina kinjagala onyambeko. Ayi olaba ono sisita wange alina omutima omubi, alina empisa embi, muntu mubi kunze. Kugwe simanyi, gwe mulungi kugwe si mulungi kugwe, si weekiri si mulungi naawe. Kati mukuba nti si mulungi, okimanyi mbuno nalina boyfriend wange nga mwagala nnyo. Omanyi oyo sisita wange najja okukyala n'aba boyfriend wange bwe yalaba nga siriiwo nalinako nendaze n'amubulya ebigambo ebibi nga bingi. Boyfriend wange nankyawa. Kati nange njagala kukola revenge. Era ekindeese nze olondabeko nga nzija wano ebbanga ddene nga sijja, badde zo simumanyi. Naye era ekyandeese nange njagala kukola revenge. Era mbadde njagala bw'oba onnyambako tewali kukola kigambo kyonna kyonna. Njagala osirike. Ate n'ekirala olaba nze singa obadde olinamu wakitima kano bwe kati akagala oyo anko nga gubadde okalimu, nze bayala kipushinga mu ngeri eyange, at least making sure kino anko tumubba n'abeera mulamu. Singa obadde olinamu akatima kano bwe kati anko omwagala n'okuba kano bwe kati, nze mbadde nja kufuna engeri yonna. Kubanga obanga ogamba mbuno oyo anti mukulu ate anti ye nga ate muto, ate akayinza okuba nga yesanziyo. Kati olaba nze singa obadde osobola okuzibya kano nga muno anti nze mba mwagala, nze sirinamu buzibu. Tolina mukano bwe kati gamuno anko mwagala mukano bwe kati. No si kwogera naye mbuno nze njogere naye. Ate totya, ndaba omutima gw'okkuba. Nze kino kye nkugamba kakkana omutima. Breathe in, out, in, out. Kati njagala tubeere omuntu ogwo ngambye njagala onnyambeko. Bw'ona nnyambako nange ngenda kuyamba, bw'otanyambe sigenda kuyamba. Era bino ebigambo bye twakola bwe tuti, omanyi omuntu bw'osiba kano akantu bw'oti oba musibye nga muli muntu omu, kati omu bw'ayogera asobola okufuna ekizibu kubanga muba mwerayiridde tewali kola ki kwogera. Kati nze ono anti wo muganda wange yankola ekintu kyenkugambye. Kati nange ekyandeese nange njagala kumukyawa kukyembaawo kubanga nange essaawa zino nkyawunya naani ekyo nange kinjagala. Kati kyebadde njagala osobola okwagala anko. Kola bw'oti osobola okwagala anko si bwekiri. Ndasinya kaki onyambe nga nakola ki, onyambe nga nakola ki. Kati anko nakuba kintu kiyinza okuba nga anko ye takwagala. Olowooza anko asobola okukwagala? Asobola. Era akugambyeko ekintu kyonna muna asobola okukwagala. Wano kati awo kiba kigenda kutwanguyira. Anko era akugambyeko muna akwagala. Kyembadde njagala bw'abanga anko era akugambyeko kitegeeza kigenda kutwanguyira. Okutuukiriza kinjagala okukola ki? Onnyambe nkuyambe kubanga nze njagala nange omanyi kyembeera nkola. Kubanga njagala nkole ekintu kimu abaana banne baba balekaana. Twogere enkola. Kati nze kyenjagala njagala tukole bwe tutye kubanga nze nange kyenjagala njagala mukolako revenge. Revenge yange eri nange gyakola ki, ye nange kyeyankola njagala mukoleko revenge. Kati nange kyenjagala obanga anko yali akugambyeko, kati anko oba yali akugambyeko tokkirizanga. Nakkiriza. Kale bankwagala. Bannange Rose, nange no yenze Rose, badde okimanyi yenze anti Rose. Kati ba Rose baba basaza obwongo bubeera 180. Tuba tusobola ba Rose tuli bagezi. Ba Rose tuli bagezi.
Kati sokoleke wakikola naye togamba nko omuntu yenna okigambye nze okigambire nnyo okikole ki okiziikire okigambye nze leero mwana kukimanya kubanga tuli mu geemu yaffe okitegeera sokoleke kati anko yakikola nga anti wano wagenza okuzaala oba nga tenaba kugenda kuzaala emabega bannanga temwakikolerawa wano obere mu kisenge wano tewakkiriza kuyingira mu kisenge ekigwera wano woosulayo kati anti ngalazeewa anti yali agenzeko mu ddwaliro wabiridde mu buto nagendako mu ddwaliro kati mwakozesa kondomu ogimanyi mwakozesa kondomu temwakozesa kondomu temwakozesa kondomu kati sokoleke anko yali akebesezaako ku siriimu batakukebezesangako temwekebezayo yasi temwakikola bukozi kati aba kino nkibuuze ntya naye kakitegeeza oli muntu mukulu yamalya munda naye omanyi kyenzuddemu kati kitegeeza pulaani yagenda kuntambulira bulungi olaba otya bwe tukola diiru yaffe n'omumubbako nze kintu kiri akola abisabala bena musajja we n'omumubbako tekirinaako kuzibu si bwe kiri nakirinawo olwawo okuŋŋamba ebigambo lwaki balina kusooka kukubuuza nnyo kubuuza nnyo tukkiriza kubuuza nnyo nti tuli ba mikwano buli kimu obeera oŋŋamba nomajega n'oŋŋamba nti kale nonyumizaako nga nange bwe ndi kunyumiza kuba tosiseemu bigambo kigenda kati kunnyanguira okitegeera okumubbako nobera nga mwobeera naye okitegeedde kati ngabadde nokwagala nayegeri nokwagala mwakikola dda twakikola dda nkukobere ane ndi lubuto yerubuto lwa anko tidi najja kale ku famasi nimbako bamupeko akantu akekeberesha olubuto nizija ninkebera nemwabamu obwalwedi bubiri ninja kuwawa neiba nankoba ati olubuto nangamba wegaita nani nimukoba tidi tewamugamba kumero negaita na anko ni anko takidi ni anko takimanyi ni anti mwene tashidi ni anti anakyamanyi buti ndikobera kwiwe kati kola bwoti byabameka kati sokoleke olira obuto wagenda nokebera nga buli bubiri buno obundi obwa redi anti nakugamba olira obuto nakubuuza ndi nowabeera ne anko nomugamba simanyi nowegaana ogamba nedda aya kati sokoleke ate ono boyfriend oli kuŋŋambi mulayi mwali mukikola twakikola boyfriend yange anko yali taliwo ni anti nimukoba naida wano twebaka kuli twebakemu emirundi 3 nkubuulire ndi musanyufu kati omanyi ekiriwo obanga oli lubuto ate nga lwa anko kigenda kutwagula omukola ki kale ombuulidde ekyama kati kyoba nkisigade wakati wange naani ekitegeeza anti waliwo yedde eritaliiwo nemwekibaawo ne anko mwakikola enfunda nga mmeka enfunda nga 5 nono anko wabadde agenze amini anti wabadde agenze mubadde mukikola buli lunaku oba nedda yatuusawo ennaku naye nga mubikola kati wano obeeri wano lwaki togenda saagala omugamba kigwera wano ati mutaddeko protection kati omanyi ekiriwo kigenda kunyanguyira kyendabye kigenda kunyanguyira kino kinjagala okuggusa okitegeera nange
okubanga nkigusa bulungi nnyo nga bwe nkyagala nange njagala lumweko nga bwe naluma kiruma ate nze yangamba njagala nnyo ajja kunzimbira buli kimu ankolere akugulira emmotoka akuzimbira ennyumba buli kimu akikole mulwaki ayi tulengenda omubulya nga nditayinza okusanuka kasona mga ate lubuto ate nakusanyuka ayitawo obuyisi aya kati bigambo ki byakugambagamba awo yangamba ati agenda kunzimbira biki ebyo takuwaanawaana ampamyera ati ndi mulungi figa njirina buli kimu kirina mb'osingaani nsinga anti musinga ate olemba omukulu tamukola kitamujaamu bweyakugamba we yangamba otamujaamu gwamujaamu mundi saizi ye oli saizi ye akoba yakugamba ngakola abingamba tulamba buno kituufu gw'oli saizi ye oli mukadde ngamba mukadde nnyo si saizi ye osinga n'obulungi na buli kimu kyonna nefiga naye nkubuulire kituufu anti nsigaye waddeyo kangende ntegeka ebyokulya ebyokulya wali wagikumyeko kacaayi wali wagikumyedda nabadde nga gikumyedda anko neyongedde omwagala olaba oti nze nawe tuli tutya omanyi lwaki yegwe Rose omanyi lwaki nze Rose tulina kubeera tutya babiri tuyogera byama byange bona agamba anti buno najja wanende obisitwatugenda nawe tubona funa kyoyagala nedda sigenda mugamba bw'omugamba nange mugamba bw'otamugamba sikola ki tuli aba babiri kubanga nze yantama awuno n'okusanyuka nsanyusa kigenda kunyanguyira kale netegeke kijja kunyanguyira si wabi abasajja n'abakazi mwebeerengamu oleka omuwala omukulu mu nnyumba yo ne bbaabwo kyokka omusajja engeri gy'addayogeramu nti naawe mulamu kiri naawe kiraba oba kisa erinnya ki oba kimaki oba kisa kimagama oba kisa erinnya ki naye abasajja muli babi kale ezo ogwange gukoze gukola aya baasi tunaatandikirawo n'enkeera nkyaliwo nnyo ebinnaguba asokeziyo kakamera so tebalina kyebalabye Nyondo Media. Right, anti akazigo akakabi ak'omulembe wena wena omuvubuka ali eyo nga wetaaga akazigo akashananya olususulu otambule mukubo bagambe ono omwana waawa akazigo kali kamu kokka omukazi ali eyo oli mu kiyombo oliwa akazigo kali kamu kokka ke Kanyondo Grim kosobola okubanga wekwatako n'okyusa olususulo ne lufaanana ng'olwa baby omuto ne lunyirira tekeerusa tekayeta biti bina binamakula byonna byonna boolinamu kabijjamu ne kabigugula bulungi nnyo osobola basa ku namba y'essimu eri wano wammanga noti eri +9715246807778 osobola bafuna obo byataaze bakola deliveries zakabi bona wana obosinze baba kikutuusaako nange akange kaakano kangende nkakozeseeko